Bwanika nga kazuuza olutwe eyalivuganyizza Museveni ate gwe ekyakuwanguza kutambula nikuswiji kikona kulina obulevu bulinga ebiwembwa kati ayisapoti Bobi Wine abakuba abajjemu babaguze buguzi Mpuuga bamuguze nalabye Mpuuga ku byuma byange nga bamutaddeko kandekeresi kembe eddoboozi likyuke nkakukubire wano abantu babasuziza wano kati mpagira Bobi Wine kiteekeko nti mirundi sabosi Bobi Wine ageesa Mpuuga olikuva omutwe akube naja kuwaza wajja omutwe bamukube. Tamale Mirundi senior agenze maaso n'okubeera ng'ava mu mbeera ku lw'enneeyisa y'ababaka okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba kw'oteeka nno musajja mukulu Dr. Bwanika abadde agenze maaso n'okubeera nga ye yeegulira erinnya mu kugamba nti okwefuula oba omuntu ataliimu nsa mu lulimi Oluganda olutuufu olwaffe wetuyinza ogera maaso n'okubeera nga ate tukyogera muyisizaamu nno eggaali bingi ku ebyo mbiina njagala ogende maaso n'okubeera nga ate okakkana kubanga ndeese ebyekuske omubaka amanyikiddwako nga Hon Nambooze ayina ate ebyama byabotodde ku Mathias Mpuuga Nsamba mwanatu bibino mbikuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba aliko byayogedde kakati nno akasatiro mu Nuupu kagenze mu maaso n'okubeera nga keeyongera gwatanaba subscribinga muganda wange nkusaba busabi mpayo subscription hiyo ate tugere maaso n'okubeera nga tupushinga ekintu kino mu maaso nga bweri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno sooka ogende maaso n'okubeera nga ogimpera ka like etambulire ddala bulungi etuuke ku oyo gwewandiyagala agende maaso n'okubeera nga naye ate oba agifuna mu ngeri emu oba endala kakati njagala n'obwombeefu obw'ekitalo ennyo nkusabe okkirize nsooke nkwe ka kilipu kano ogende maaso n'okubeera nga olaba biki Mathias Mpuuga Nsamba byabadde ateeseteese okukola okwonoona ekibiina kya National Unity Platform okukimalawo okuzikirira ddala. There is no winner. There is no winner in a sinking boat. Mulyate libbira temubaamu muki temubaamu muwanguzi. N'olwekyo ku nsonga eyo nange ngenda kwegoppa bigambo bya mwami Mpuuga yennyini agambye bw'ati nga amalirizaawo kyannaku nnyo okulaba nti mu kiseera kyennyini mwami Museveni walangiridde obwakabaka bwe ate abantu abakulu mu kibiina bali mu kulwanira bukunkumuka kwebalemi. Well, go maliriza. What you maliriza, but again, nga tonnaba kunenya commissioner. Nedda nze maliriza ngambye newoze bigambo bye. Yes. Agambye kyannaku nnyo okulaba nga mu kaseera kano kennyini mwami Museveni walangiriridde obwakabaka bwe abantu abakulu mu kibiina kyaffe bali mu kulwanira bukunkumuka ngambye kanneewole ebigambo bye. They are the best word leero bye bigambo eby'enkizo. Yes. Ogabadde omusobera okwogera ku nsonga zino. Ngambye nawulidde press conference nabadde nze nno nabadde ndowooza nti agenda kola ki because more or less eno ensonga eno egenda maaso bannayuganda babadde bagiresolvinze and I think it is resolvable. Yeah, esoboka okuggwa naye tuli mu mankatabu. Waliwo omuwandiisi omu yawandiika ku mankatabu amankatabu ga joint action problem, the dilemma of the joint action problem. Nti yawandiika n'agamba political scientist oyo nti kyewuunyisa nnyo abantu bonna okumala nga bamaze okukkaanya nti nno kino nno kyekizibu ekitulya ffenna. Like oba gwe oli side ki oba Kasola ali side ki oba ono ali side ki oba nze ndi side ki oba Lwomusana ali side ki. Olwaleero bw'olwala kidini mu Uganda mulimu dialysis machine emu ekiruddu. Bwe bankwata ne bansibira ekiruddu mu ddwaliro waliwo omukyala ava mukono eyo musaasira ne mwami we yamala n'afa. Yajja ku kitanda we nali n'asaba abasirikale bamukkiriza jansabireko. Bwe yali ansabira n'otulo ne tuntwala ssaawa 9 ogw'ekiro ne mugamba kyowaayo omulwadde n'agamba mwami wange bajja mukolako ku makya.
Omubaka Hon Nambooze bakireke agamba nti ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba byaliko genda maaso n'okubeera ng'ayogera oba oliawo byonna byappwa era tebina makulu eri ekibiina kya National Unity Platform okujjako ogenda maaso n'okubeera nga bakisuulira ddala ku ttaka kubagamba nti ku lyato eribbira tewabaawo muwanguzi kuba ffenna tuba tugenda kufa. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Gashumba avuddeyo n'ategeeza nti gwe omubaka yenna eyeeyinula nti ova ku Bobi Wine era bwe munaaba temumwatulidde kadde nga kakyali muyinza obutayitamu olw'ensonga gw'owandako eddusi oba oliawo yayitamu. Agamba nup n'abakulembeze abatakkiririza mu ekyo balina okunoonya solution ng'obudde bukyali nga tebannagenda mu maaso nakubeera ng'oba oliawo babasuuza omugaati mu ngalo. Abantu badde batandise okwerabira ebya nup. Bannayuganda ekintu bakimalako wiiki emu bbiri ekyo nga bakikola ki nga bakita kati agirivampinze rift eriwo between Kyagulanyi naye. Naye nze njala ndifaalingeko nammwe abasinga tulina okwogera amazima ku show ng'eno barometa kubanga yagala ogaane ye show esinga okulaba mu wiiki ekiro. 97% ku babaka ba nup bali mu parliament lwa Kyagulanyi olwambuleera eyo. Mu kulonda okuwedde bonna abalonda nup baali tebanonda nga banoonya mbuleera. I'll give an example. Baka we waffe Makindye yajjayo Nyeko Derek Nyeko bamala omulonda ayimirira ekabalagala awo kansanga yeebaza abalonzi banne mwe bale kunnonda ne bamubuuza gwate twakulonze kuki nga tebamumanyi nti gwe balonda bantu balonda nup sole balonda ambuleera. Kyagulanyi oba omwagala bato mwagala ayina ebintu biriganga bisatu none of them abiina. Kyagulanyi araiminga n'abavubuka okiwulira. Kyagulanyi ennyimba ze zibanga advance team okitegeera. Ekyokubiri abadde alina constituency bbiri zatandise okuluzinga nga takimanyi Catholic Church ne Buganda. Ezo zo mpola mpola zitandise okukola ki okumuta kubanga I know it from a fact waliwo bishop ow'amaanyi mu Buganda wano yamukubira simu okumala wiiki bbiri n'agaano zikwata era ku nsonga zaki za Mpuuga. So Mpuuga okola press conference today ekiwundu akyongeddemu muki munnyo ompulira ndowooza naye ku bwesimbu teri Kyagulanyi talina na right kwogera ku transparency nga minisita bw'akyogedde. Dr. Kizza Besigye yali lead of opposition for I think 15 years nga yakulira FDC. Tewali lunaku babaka ba FDC lwe baba kuba ebigambo bya Gashumba nkugambye bw'obiwulira toyinza genda maaso nakubeera ng'oba oliawo obiddamu kubanga oba oliawo ebimu tebirina makulu. Amanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Giseta bw'atera nnyo okugamba nti ebitalina makulu ate era temubiwa makulu. Kakati no Honorable Nambooze agamba basajja mmwe mulimba nnyo nnyini ddala. Anyway munzikirize mbawe Honorable Nambooze then tugenda maaso nakubeera nga oba oliawo mbasiibula. Mandela owulidde okwo ogatteko n'abayimbi owulidde. Waliwo omuyimbi omu yatuuka n'okutya okuyimba ekigambo Mandela n'ayimba I miss you Madero where are you n'ayimba Madero ekifo kyaki kya Mandela. N'olwekyo nze omuntu okugamba nti omukulembeze lwaki agenda ebweru oba lwaki bw'akomawo tatubuulira. Lumu Kizza Besigye babetikamya bamuteeka ku bunkenke twagala otubuulire abatuwa ku ssente eziyimirizaawo kampeyini zaffe eziyimirizaawo FDC olina obatubuulira twagala otubuulire ne bwogenda ebweru eyo obanga ogenzewa. By the way Besigye agenda nnyo ebweru. Besigye enjawulo ye ne Kyagulanyi nti Besigye ye politics we teyali wa social media because by the way teyali nawo naye kati olaba n'ennaku zino naye atandise okubanga bw'agenda ebweru ebifaananyi bikola ki bijja right now nva kulaba bifaananyi nga Kano Besigye ne President Kyagulanyi bali South Africa nga bali ne Beyonce owulidde. Kakati njagala nkubuulire nti Mwami Museveni amanyi how dangerous it is to go and mobilize against him. Bwe abantu boogezaako okujerega mbona agenda eyo n'asanga abayimbi
abo abayimbi b'ogamba ba film actors ewaabwe bwe boogera ba president bakankana. Abo abayimbi Kyagulanyi bagenda n'asanga mu Hollywood bannakatemba. Mu America bwe boogera gavumenti zayo zikankana si kyekyo. Era basobola n'okugamba nti candidate gundi w'amaanyi, omuyimbi gundi, omuzanyi wa firimu gundi, omugundi gundi yamuwagidde. Okumanya ye Mwami Museveni akitegeera. Yaleese wano firimu actor ow'amaanyi amuzanyireyo ku firimu. Nti azanye ku Uganda ku firimu. Temwamulabye ku mawulire nga bamulaga. Okumanya ye Mwami Museveni akitegeera. Muwala we Natasha yazanya naye firimu ya Museveni the 27 Guns. Eyaabwe bambi yagana buganyi kukwatayo. Yazanya firimu the 27 Guns. Era Natasha yazanya nga mukyala Museveni. So, sagala mudire ebintu ebitufuula ab'amaanyi mu binafuye kubanga mwagala okola either politics or reverse psychology oba politics atali modern world. Olwaleero tokya undercountinga bukulu bw'abayimbi worldwide mu politics mwabadde Masaka mwabadde n'abayimbi bameka. If going out to sing is as hopeless as you want to depict it, mwabadde n'abayimbi bameka. Bowe bagenda ebweru nasisinkana mutabani muzukulu wa Queen biki babikuba mawulire Mwami Museveni yagenze ebweru ne bamuwa award y'okulwanyisa sirimu. Uganda yonna yakwata okuva ku kisaawe. Bano bonna ne bakuŋŋaanya abantu tugenda kwaniriza Museveni yawangudde award. Omanyi kye kitegeeza ogenda ku Oscars n'obeera namba 2. Omanyi kye kitegeeza omanyi ba influencers bameka bw'oba osisi. Eyo nno ye ansa entuufu eri ebibuuzo bye mubadde mwebuuza lwaki His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda emitala w'amayanja kaakati mumaze okubeera nga mukitegeera. So mwebale gende maaso n'okubeera nga mungoberera atakuumira apeera gende maaso n'okubeera nga bankuumira ate mubeere bulungi mwera batusinkane Mungu bw'anaaba asiimye.